boya abasajja abo tebalina mpisa bonna bakkiriza empisa baziyina bakulembedde walabira ng'omuntu atalina mpisa oba omuwemuzi mulinde mu buzibu obanga omukanze kati bano abasajja wallahi tebalinamu wadde ettondo ly'empisa era nze newunya omuntu agamba bateeketeeke bateekateeka kukola ki tebalinamu wadde ettondo ly'empisa n'abayogera mu lukiiko lwa kyalo mu bantu owulira dde we communicatinga n'abantu be oli akubuza ekibuuzo muddemu naye ate mu kalakita y'omukulembeze yali badde ayinza nakuwa nnyo ekitiibwa abantu amuwadde emyaka 10 n'emeka ate nze Sseggona obuteeswaza obutagamba nti naagwa n'ali muwadde amagezi n'atajja gyabakwata musajja wa media mugezi nnyo kalera restaurant restaurant bagikola bonna ya Amiri sekulimba bagikola bonna naye nga Beki wagendawo Amiri amugamba tuva mu motoka lwaki ojja sasamaza abantu era nga yasiga motoka ng'akoze eki yakizuula luvannyuma nti ate yali ku reception kashiya wa restaurant nga mukyala we wa Amiri ntowagiriza alize kubuulidde yakola ati yamugamba atajjukira Amiri kivuka kinyirivu nnyo tekiwona. Okay, tuli ku That Truth Media, go subscribe, follow lunaku lwa kuna ndi n'omukulu nambeemu wano okweyanjula wange mateeka wano okweyanjula gwe kennyini bakyaza simanyi bitu babyo boyagala bikomya nyinzo bisalako n'onyiiga okay abantu abana abatuuliriza nze nambeemu nga bulijjo nga buli lwakuna tuyina okubeera wano nga tubawaayo ffe kwetuyitira akantu naye nga tubawa ebituufu bye muyina okuwulira okusinzira kubajjonkeza abatuli obubi mu kibiina tugezaako okubatereeza abalala okubalaga empewuka yaabwe gye badde batamanyi naye bezuula ebitu bye bayina mpozi Alijami Tours and Travel bano batwala abantu Bahrain, Qatar, Dubai mujje ku muganzi lwaziza ku level 2 Alijami weeryawo era ndowooza ejja kuba ebakolera ekirungi ekisembayo mpozi Hair Trend Saloon enesangibwa Kajansi ekidde bweyayitawoko siba kaviiri obagenda ku Lovin's Beauty Parlor osale akaviiri byonna we biryawo wekakubula mu kibuga gwegenda ku Hair Trends ate mwana wattu bajja kusalira nako kasenti Kajansi ku kikubo ekidde bweya ekikubo ekidde bweya woba ove Kampala nga tonnatuuka ku ttaawo bwoti ekikubo ekivaako tonnatuuka ku ttaawo kati aweeri kati ate woba ova eri entebe oyisaako ku ttaawo katini bwoti noyisa ekikubo ekyekyama ku poliisi kati then opposite Hair Trend Saloon weeri oba Lovin's Beauty Parlor. Okay, nera kuga nti oyagala okusubula ebintu ekyayina bamuyita Buy with Joseph abeerawo wali wona nga ebintu abitambuza oyagala kusubula butale as long as kintu kyonna kyoyagala okusubula yes ye abeerawo nga ekintu kyonna kikwasaganya then ekyemmotoka nabagamba Sula Motors tugenda kwejjusa kasa kiba kikwatagana kugula mmotoka ku kibanja mpola gimalayo mmotoka etaliiko nti onagenda kusanga akuswaze wayi mmotoka tonagimalayo bikyebyo byonna bamuyita yes Sula Motors kasotuka Makindye gwe kasoba oli mu Uganda yonna gwe kasotuka Makindye tuka kikuba ekikirira kalenda katukulikawo junction kati oyita mbuyisi oba wakakirira kamafuta bagayita Africa Oil then opposite Sula Motor wali oba wali ekibuye awo nga olaba ekizimbe ekiriko nana interior kati awo opposite ojja kubola basula Motors bwe kiri nambemu eno week we twajjako akawuwo ka campaign presidential campaigns zatandika ebintu bingi bibadde bikolebwa naye atera yeno yennyini gundi mwe tubadde ne tulaba nga cards bazigaba abantu bangi balayika kibasuubira si kyebafunye abamu kibasuubira of course ombanga ekifo mukyesimbyeko omuntu asukka momo kiba kitegeeza nti ki kubeerako omwagenda owangula ate ogutali mupiira nti munaagwa draw nedda yes so ebifondoze byasinze okkaabya abantu mwabaddemu ekyawumani MP
ne cha Makindye gundi yaze Makindye West Makindye West ne bagamba omuntu atulate ebibuzo bya senior 6 ate ne ba results bamuwaza senior 4 ne Malende nga bamuwadde eri ne bagamba that was a nice card but ate Zahara jatya wano okugira awo tugenda kuyita mukoso konyinyonyole omukulu Seggona atabuse yazzeeyo ko ne mu balonzi ebibuzo byamubuuziddwa nina sound jenyalo okuzanyira mu kaawo nga bamuli bubi era amaliriza ne byadayagala okwogera teyabyogedde nga walina yawega amugamba atutubulya tetwagala byabadde bingi yatadde Walukaga ku minzaani amuganduza namugamba amusinga kimu myaka era nayoga ne background ya Walukaga byadde bizaze bitambula nalabyeko omukulu ono w'ekisige yani enya limva mu mutwe wache ow'ekisige gondi wakayumba avuga kayumba mumanyi nno owa DP yavuddeyo mukasambidde nagira naye naaweyinga kadi lwaki bagiwadde Walukaga Flavia Namulindwa teyagifunye yamuyise mu ngalo Kibinyo wange Flavia Rainy bamugambire kibazanyireyo Katemba yakomyawo Big Guy gundi yamuyiseemu Nina Rose yagifunye awo nonyogera bali mu arts Nina Rose yagifunye Nabosa yagifunye era gundi wawulidde naye byayogedde omukyala ani era nembidde amwogedde kaawo mukyala ani ono yali baagala ebigambo naye yavuddeyo n'ayogera so tutandikire ndoza tutusokere wane Makindye tandikire Makindye abaana batuteyo petition zifuse petition ku kitebe petition za nnaku 2 senga zisuke nnaku 2 nga togituteeyo nkite tuligitwala okuba muligunya jidasi kikirizibwa ku muntu yenna naye tukirize tugaane abantu abasinga okuteeka akalulu kano mu bbugumu mu NUP ng'ojjako president yali Zahara ne Malende ebbugumu lyabwe mu kalulu buli omu yalaga obusobozi bwe okusinzira bw'asobola ne lituuka n'okuzikiza Lukwago mu kibuga Lukwago n'anoonya kasita kaakolayo nga kakuwayiriza ba NUP mbu batunda omwala asobola okukomerawo ko mu bantu naye byonna ne bigaana okukola ki okukola ensonga enkulu yino Mwami Dias gano mazima abantu bano we bayingira mu Kampala Zahara yasoka saba wane Makindye kakati n'asabibwa abawagizi be n'abantu ab'enjawulo mu kibiina nti Malende ono mulwadde ayinza obutakomawo ate ng'ebifo bino eby'e Kampala kati ng'ekyawumani MP ekyaki abasinga obungi basimbye oba RDC baabwe naddala bino ebirimu woman representative ebifo ebyo mu Kampala obungi era olaba ne Ssenyonyi bamusimbyeko era yali RDC w'e Lubaga buki bamuyita bushoboli biki oyo basimbi ku Ssenyonyi kakati ne bagamba Zahara twetaaga omuntu asobola okuba n'amaanyi mu kibuga Zahara najja Zahara bw'atuuka ate Shamimu najja okuva mu ki naawona mu ddwaliro naawona Shamimu waawona ate na Shamimu n'alaga obusobozi nti akyali w'amaanyi ze nsonga lwaki abantu bonna abaawemula Shamimu oba abaawemula Zahara bonna nali nenya banenye lwaki bano abantu bombi amaanyi gabwe tugeetaaga mu kibiina tugeetaaga nnyo kuba ekyokusooka bawulize ekyokubiri balina mobilization y'amaanyi ku saidi zombi omanyi wabeera n'omuntu nga muwulize ng'ali ayina loyalty eri ekibiina nga teyeeraga kasajja fuba ate nga mu maanyi apika ekintu okulaba nga bendera ya NUP ebeera waggulu oyo muntu abeera wanjawulo kyova olaba nze buli abaavumanga Zahara nga nkola bwe nti abaavumanga Malende nga nkola bwe nti kubanga nze saakolako vidiyo wadde emu nga nvuma Zahara oba nga nvuma Malende kubanga nze natulya abantu bano bombi nga tubeetaaga
nakugamba ye nali naawe netuka mu kampu ya Zahara ekibuzo kinamubuuza okijjukira bulungi namugamba senga tufuna kadi ye nakugambirawo nagenda gaza ndiroyo bwe sifuna kadi nze sesimbawo nemugaa kati noonya kadi bw'olira agifuna ng'otubuulira era ne Malende bwe nti bwe nakola ki wamugamba bwe namubuuza bwe namala okumanya nti abantu bano bombi balina loyalty mu kibiina era ne namubuuza senga tufuna kadi ekiwulira nange asisubira bwe tagifuna kuba abantu bali saidi yange ground kwene social media kwene bwe namanya abantu bano bantu balina loyalty mu kibiina nze nga sina n'ogu gwe nsobola vumako wabula ne nninda kadi egambye etya era twali tuli awo kadi nizitambula naye gundi wakyukira gundi Zahara nyeko wawanikira nti avudde mu kalulu kadi eno ab'ekibiina bagitulidde kikoze otamanyi eya Zahara ne Malende ne batuuka kuba bonna badde balaba balina obusobozi ne batuuka n'ogitwalako ako ebintu ebisaagala byogera ne batuuka n'ogitwalako ewajjajjawo obusiraamu ku kitebe ekibuli ekyo nakiwulira kiwulira nakiwulira naye bonna bawala abo bonna n'abatuuzaako nagamba bampeereza abo kuba bonna basiraamu nabo n'abatuuzaako ne baba n'okusalawo kwe basalawo okwaki okwenjawulo mu kusalawo kwe okwali okwenjawulo abantu kye bataamanya kankibabuulira olwaleero oba kibashokinga kibashokingi ekibiina we kyatuula mpulira abantu abagamba mbu Zahara teyasabawa Makindye Zahara yateekayo empapula ezisaba Makindye ng'ekiko zimaze okubeera ki empapula wano mu kugenda mu vetting yagenda n'empapula za Makindye so siza akati okitegedde bulungi ndowooza kati andi ekibuzo we kijjira nambeemu bwe yagenda banne be yali alina otula nabo ebibuzo bamino mu vettinga nabo lwaki ye baamuwa special room bo ne batabakola ki ne batamugatta na bano kakati vetting senga walaba engeri gye bavettingamu buli muntu ayingira atya okay tebatuula ku tebo nti baabo bana buli muntu ayingira omu era amala okuvetingibwa yakola ki yagenda oveeri nojja wano nomutulako mu tenti mudda katebe kali nomwana noyingira omu n'otuyana bibyo ebibuuzo ne bakubuuza bibyo nawuliddeko n'omwana twafunye luso owokubiri ali simanyi nansana za nale namulabye mbwa ayina yagenda kujja mu nupu yalina ganga y'abavubuka be simanyi biki namulabye kati kasoba yabayina independent nate ka uniform abyo nabyogera kyayogera mu uniform y'abantu anti ngenda kubuulira baba kimanyi nti banafu naye nga beerimbika kakati abuuzeeko oluusa gye yasibira ali mugundi omanyi mu Peasants Party bw'obeera ng'oli ku nupu yeeyina amaanyi gaayo gekwambaza kisobola okulimba nti oli w'amaanyi okitegeera kisobola okulimba nti oli w'amaanyi omala kugivaamu n'omanya obunafu agenda abuzeeko ab'ebitiibwa omala givaamu utamaguzi eyansobedde omala givaamu n'olaba obunafu n'ogamba bulijjo mpewukawo nti ndi ssanja kuba yeeyina eryanyi lyekwongerako n'ogamba buli wotukaba ne bakuba engalo bw'okuba mukajja bulaga yes ogenda okawo otuuka ku mikolo bakutuuza mu ffumbiro layini ya mukaaga nga n'abantu bakyakulengera olina kumala kuweereza akapapula mukwano gwo n'agamba nange nasaamulabi naye akapapula bakampadde eyali akulembera wali ku mimbali kwesooka kakati Zahara nze okusinzira amawulire gennyina mu kibiina yateekayo empapula ezasaba Makindye oluvannyuma lw'enkiiko ennyingi ennyo wakati w'ekibiina wakati w'abalonzi bano ababiri naye nga ate bonna babeetaaga ate nga Nyeko amaze okuwanika nti avuddewo ate nga Nyeko awanisa avuddewo kati nga mulya nnyama alina kukyusa nga mulya nnyama Katonda n'ayamba n'akyusa n'addawa teyayamba it was all calculated
Sagala otandike kunekubya mimiro wano. Kakati Katonda bwayamba n'akyusa nadda wali. Eno tuli ku The Truth Media. Yes, ne bagala Zahara. Dda wano. Dda waawo. Ekituufu kiri David Musiri asigala wa omusajja ng'akayanidde kifo ekyo. Kibi. Tokimanyi nti nze bayekera Musiri naliko. Nabo tewaliiko. Kitegeeza ali musajja waffe. Naye ngenda kuwulira ekintu kimu era kino njagala okiwulirize bulungi. Kyera bisinga by'obufuzi bino. Obwamu obuzibuzibu. Musiri oyo mulungi. Asomye amaanyi agalina eddoboozi alina naye akolamu ensobi ekyo. Bangaye baali bamuwa 5 n'agigana ye ng'ayagala 1. Ate 5 yali agiyitawo. Naye nga baali bagimuwa. Baali bagimuwa. Era yali agiyitako bulungi n'abeera yalizimba empola mpola. Kaaliya ye. Nti olwaliwo Musiri yali badde kansala ng'ali mu kanso. Oba ng'ali ku 5. Wonna. Ebiseera bisinga obungi Musiri yali ajja kuzimba kaaliya ye bulungi. Ekituufu kiri nti kuba biri bano bwe tunoonya ani asinga. Zahara asinga, of course experience agirina abaddeyo bintu abitegeera ne kubonna argument ye ozulyanga ne kubonna abaliwo mu Makindi. Bonna ngamba gasseemu ne incumbent gundi Sewanyana. Bonna Zahara abasinga ebyobufuzi. Yes, abasinga kitu siwakana naye era ne Sewanyana yatuteyo petition. Sewanyana azanya comedy we. Sewanyana already yali yasabaddamu PFF era alikuwa goyani PFF yali yasabayo era jalaga already kati no munupu bajimalako mirembe just zanya comedy wabo yali yasabadda genda beko ipande bya Sewanyana byakuba mu Makindi tena kipande kiri presentinga president nti kyekino okitegeera era naye Sewanyana akimanyi ekyulya abo just bamala budde omuntu yabaddeko debate nene yabadde ndowooza Musiri kuba ye Ntege abo bo office bazifuna just babaagazi kutulira mu ddiiro. Mpozi Tege ye muganda wa gundi wa Latifu wa Mugenzi Sebaggala ndiwo Mugenzi Sebaggala tubanji so ndowooza kati abo babadde babulako kati eyabaddeko ekyokubuza adde Musiri naye Musiri twabadde n'obuzibu era nakirowooza nze nankubadde namuwerekera naye Musiri yali afuna omukisa ogufuna kadi y'ekisanja ekiwedde n'alekera n'agikolamu ensobi ennene ennyo nga tamanyi maanyi ga kadi kye gategeeza omukisa ogwo guyinza obutadda n'alekera Sewanyana n'alekera n'agimuwola oba tugiyite gimuguza oba gimugabira yagimuwola kubanga business gone bad ne batamusasula akati yagimuwola akati ekibiina kyadde terina mwesika mundi gwakubiri ekyo nakirowooza ekibiina kiyinza okukozesa obuyinza bwakyo obutaddamu kwesiga Musiri newankubadde yaddaleka nti mulungi nange nabadde gwe nsinga okwagala okitegedde naye ate nze ndi wa NUP ekizibu kyennyina gwe balonze kwogera naye ate nzikiriza gwe balonze aba mukugu yasinga kubanga Zahara financially ng'ekibiina tutalina ssente zigenda kuyamba ku bakandidenti baffe Zahara asobola okweyambayamba ng'omuntu okusaana famire yaabwe ate ekyokubiri Zahara munnabyabufuzi ddala ate Zahara and she's established yes mumalirivu ddala of course Zahara ye true definition ey'omuntu gwe bagamba nti nno munnabyabufuzi omukyala omumalirivu NUP yenna gwe yali agadde afaanana bw'atyo era ne tuba ne Zahara mu NUP ne Bamalende ne Bannamugga abantu abo nga tulina bwe batyo mu maanyi ago tuba bayitirivu twetaaga abantu bwe batyo abakola mobilization nga tebeerekeramu abaagala ekibiina nga tebeerekeramu ontegedde abantu abo tubeetaaga kati
nze ndowooza mu nkola yonna eyabaddewo mu kibiina munaye abantu bamanyi bingi okusinga bebbali betukola ki betuba tugira ebbali betumanyi bitono okusinga ebyomunda kyova olaba nze nkugamba nti tugenda kukola ki kuwerekera abo bebawadde kaadi betuli emabega alina kaadi tugenda naye okay ensonga eyo ndowooza ngivuddeko emachi ndio ginyonyo okujjako senga petition mwami Musiri gye yataddeyo era naye bakyusa ne bagaa twakoze ensobi kati tugiwadde gundi Musiri oba Musiri nakuba muyeka ogesekererezaamu ye ne bakyusa ne bagimuwa incumbent nedda oyo tebatawaana incumbent petition I don't think tibagenda kukyusa Zahara she holds a good position okuba nti no atwala ekifo ekyo era n'oba obuuza mu Makindi ng'obuuza ddala kaadi bagiwaane they will tell you gun Zahara nga Zahara kwali abala bonna aba tebayina so ekyo katusabe nti buli kimu kitambule nga bwe kyabadde akalulu we kasinga okuba omusajja yasse face mu ssaawa 24 yabadde face emaze okwesika nga bwe bakuleetera before and after ogamba alabika ono mukulu w'ono yes baluganda bafaanagana naye ono alabika ye mukuluko kw'ono omukulu Sseggona naye face abagi yakozesa okuveetingibwa n'egguma eryo yali tayinza funa kaadi lwaki nawulidde abantu bangi Katonda nyamba obutambi mbulabe nga boogera ku bintu ebyenjawulo ebya vetting nempulira omwami ono yongezaako teekawa nti Sseggona yagudde ekigezo ndoza bamubuuza kapera nga takamanyi omuwadde ndongo tayinza kujjayo yadde akantu olugega n'amusinga interview y'aba babiri ndabikira nga yadde ya byakuyimba si byakuteesa ate yabadde nyanzize mwaniriza gwe sokolindeko omukulu mbidde leero n'ebigambo ebigumu tiyabikozeseza yagadde mu bitegere mu lulimi lwemutegeera obulungi yagambye bwe baagenda mu vetting Walukagga ne Sseggona ndowooza bava ku script bali ne bamugamba soko tuwemu akapera uliro mulala kivula nyumiro nnyimba ng'omuntu yamuwa ekitone neŋŋamba singa naye nali nsobola okuyimba nandigenze mu studio kubanga ebigambo mbirina naye eddoboozi siririna eriyimba kati bwe mba sisobola kusinga Sindi ne Shiba mu kuyimba nange ate waliwo we mbasinga abagamba mu bukulembeze Shiba ne Sindi bajje ne tugenda mu interview y'emu nabo baba balimbye naye bwe mbanga bagambye basunsudde ne basunsula ngenda okulaba nga nsigaddemu ne Sindi mukakuŋŋunta ak'ebyobufuzi ngamba wanno waliwo ekikyamu. Okay. So the meaning is kyebategezako okutegeeza nti kaadi oli yaziwanga banne baali nabo mu kisaawe ky'okuyimba nti owabanabefuzi abaddala tabawa cards awa baali nabo mu kisaawe kyakuyimba era ono yagiyise Nuupu political music card. Yes. Kakati zako okulaga. That's Nabira. Oli abadde mbidde. Oli abadde mbidde. Yes. Kakati katandikire ku Nabira. Yeah. Mu kisanja ekiwedde Nabira yakutte
Ono no yesimye ombuku bwa meya bwa Kampala. Kitogenda kusanya kiwedde. Mu kisanja kiwedde Nabiira ye yakwata bendera ya NUP okubeera meya wa Kampala. Ya. Gwe bawa. Ng'ate amaze kuddukira yonna nabigize najja wano naddukira ne yeewogoma. Bamugamba kuyimba kayimba ki? Najoto era yayimba luyimba ki webanga nupu political music party. Yayimba kayimba ki akasinga Jose Chameleone kuba yesimbawo n'omuyimbi Nakinku atayimbirira. Ate nga yali aga asabe yaki ate ne yali agala ya nupu. Eshulira ya kutegeera kati yesimbawo yayimba luyimba ki olwasinga olwa Chameleone era yakuba ndongo ki eyasinga ya Chameleone bamme Chameleone card yagifuna agigireko. Omanyi abantu bano basaana kujjukiza abantu bano basiru kinene mu kyogede kyabasiru nedda mu kinene ndedda waliwo ekintu omuntu kyayogera nawe ne weewuunya no gamba ono yabeera yakulembera ebisanja bina mu parliament yali ategeera bwati anti politics is adategge mu kusiga bano bisooto kakati bwabanga tewali luyimba dwe yayimba oluyinza okumusinza Chameleone okusuza ni kadi ate Chameleone bamu makadi ne bajiwaye by the way. Yes kakati webanga music party yakuwa kadi kululi nga yakuwa kadi kululi ojovuganye nga ate kuwesimba naye yomugwe tuyita abantu abali fulu whatever ekiwulira fule nga buli kimu akimanyi musically producer muyimbi buli kimu ekiwulira bw'obanga wamuggyako kadi kubanga omuntu oyogera Chameleone totawana kunnyonnyola nti ayimba ki ekigambo kimu Chameleone kimala omuntu namudescribinga nga bamwagala ekiwulira naye mu kyonna kye bamudescribinga Chameleone tekusobola kubulako nti muyimbi nnyo neno za presence ye mubonyabonja akomyewo ekiwulira ekisanja kino anoonya awagira naye presence ekyabuze kakati Chameleone wamala okuggwa nituwa Nabiira wawo gwe twawa n'agwa olw'okuba yakola bubi nnyo mu Kampala bisanja ebyo yakola yensonga lwaki kati akomawo alooza mbw'alina okufuna gwasaba ebisooto nga omanyi Nabiira oyo talina kyennyonnyolanga bantu nnyo Nabiira ye yeripanga kuwesija wali neyeegalamu katini ne bagamba bambi akakazi akalungi yeyeyambula bambi akakazi akalungi era bwe kati omukaliba y'akakazi akalungi n'ayitawo ne Sempala we yabakira ebbanga ne kamuyita myaganya gy'engalo abo ne bakusomesako nga bayingidde parliament kakati kati kutayimu eno akuze takyayina kasipasa kali kakakazi akalungi bambi it's called public presence tekyaliwo kati ayina kuteekebwa ku minzaani owaayi luli twakuwa naye nga tozitowa nga twakakazi kalungi wakola ki omuntu akola mu parliament ebisanja bina ng'omaliriza okaana na biyumba bya nkoko bya bbaawo byeyagala okutwala naawe baako n'ekibuuzo eky'amaanyi kati awo mbidde ne tuvaawo kati ono mbidde propagandist lwaki bwabategeera ng'ali ku side ya no n'akeera ate nga akuba bukuba ate bano abasajja okumanya basiru ekikozo kye basoose okugwa ekigambo busiru nakiganye kikozesa nnyo ebikolwa byabwe naye kale babulako lwakuba okusoma kyanjawulo n'okutegeera kyanjawulo kankuwa ekyokulabirako Nabiira kansoke mbuze Nabiira obukugu abujjawa oba mbidde obukugu abujjawa obumulowoozesa nti Sindi oba Walukagga
tasobola kwetaba mu byabwe kujja gye bali. Oba Shiba kwayogedde oba Shiba engeri gyali mukazi yakozesa Shiba na Cindy mbusinga babaleeta mu vetting yemu nga be bazze ne bajja mu Nuupu kubanga mujowa okusamba omupiira kitone era abadde awagira omupiira Nabbira okudduka kitone okuyimba kitone ekikugira obutayimba toyina talent eyo ekikukugira okudduka toyina talent eyo kye kimule kikugira n'okusamba omupiira talent togikola ki togiyina naye ebyobufuzi ebyobufuzi ebikolo ebyobufuzi omuntu okubeera obukulembeze mwabiteesaako dda mu paalamenti ne muteekawo n'etteeka nti anaabanga atudde S6 akkirizibwa okukola ki kitegeeza ekikola mu byobufuzi kyonna bakita S6 oli agirina ate ogamba olw'okuba muyimba okitegeera bakita ki kubanga okuyimba toli kubaziyiza kujja n'ekitone kikwejjiramu kikugira ebyobufuzi S6 yekukugira kitegeeza bw'ojja n'ogamba nti agiina oba osaanidde okukola ki okwesimbawo kati amazima ge galiwa bw'oba osaanidde okwesimbawo era kyebatunuulira nti muyivu nti ye tebatunula ku kirala kati bano bannabiira oba obulowoozo baabijjawa nti bo balina kubeera eno wali abalina okubeera eri ensonga lwaki Bobi Wine we yagenda mu FDC nabagamba ne mwali mpadde kaadi bagaana ne mu vetting n'atagenda munagana mu DP n'abanyonywa ne bagaana najja olw'okuba balina abantu be bazimba okubuzaabuza eggwanga those so-called ab'ebitiibwa and whatever Gundi yagambye tunabasanga mu nkiiko z'ebika kakati nze ndowooza kati Nabbira abayimbi oba bannabitone akozesa tteeka ki mwabagaanira okwetaba mu byobufuzi kuba tulina okubawo n'etteeka akozesa tteeka ki mwabagaanira okwetaba mu byobufuzi era Nabbira yajja e Kampala nga mufuzi wa kwasooka kuba kansala wali eri nga mulamu ku mukyanga ekiwulira yajja e Kampala nga mufuzi wa era naye yebambanga bwebambere bakola ki ne bamuwa ekiwulira ne bamuwa akalulu ekiwulira bawuza kawala kalungi kwebamba kwe kwamuyisaawo ate yakola ki yali yakola ki kakati bw'otunuulira bino ebintu byonna tubisaakolinge amayidda yase nakugamba bwe ntuuka ku byobufuzi nzikakkana nnyo kati bw'otunuulira bambidde bano babadde ku palamenti ya East Africa mbidde yo yeesimbye e Kampala neyeesimbye e Masaka n'owulira nti ate yeesimbye e Mubende n'owulira nti ate yeesimbye ne Wazwala watuufu sitegeerawuze ekisanya ekiweddayo nawe abadde atwala weeva mu palamenti ya East Africa ate taddangamu kwesimbawo ne ku mulundi gunajja teyeesimbawo ku luwedde Nnyendo ne bamulya Nnyendo Mukungwe nakimalira kale tugende mu maaso kubanga kakati bw'otunuulya mwami Mbidde enjogera ye abuzaabuza lwaki balina engeri gye baagala okulevolinga ekibiina bakinafuye bakirage ng'ekitalina makulu naye gwe Mbidde bakubuza ali akoze ki mu byobufuzi ayogedde ekirala nnyo okwogera bibotanical name branch area Rosier Sakaramu Finaramu Rantana Kamara ebyo babeeraawo babeeraawo okubuzaabuza bantu bakola gundi agriculture naganze ndi budoni yandi teweraliikirira nzira mukomya mu senior 4 kakati buli oyogera zi botanical zonna nanze banyine etya kakati babeeraawo okukola ki kubuzaabuza kulimba bantu kubateeka mu bantu ayogera agagambo ng'agagambo ago tegalina makulu ebbanga lyonna naye ng'aliwawo okubuzaabuza ekiwulira onoono gwe nkugamba munywanyi w'akasolo kamala obukamazi
gubasaza mukabu gundi mbidde era be bamwe abakwata ekibiina kya DP okipakira mu NRM nina abagambe bagenda kyabulira next week era ne basigala bo nga bali comfortable nakyo kulwokuba ye omusala bafuna munene ogw'okumalawo DP ogw'okuba dikoyi abo bambidde sulama kindi eyo waggulu mu kabox ke kakati nze box avuga kavuge takasulamu oyinza kuba kwolowozesa abantu titalina nyumba ayina amakama iva tiribona akabox avuga kavuge kakati oyo naye ne muteeka wabbali nze saagala kubeera awo kugamba ate wowe ate simanyi mbidde ate simanyi nabiira abo bali badde ba political dikoye ebbanga lyonna era tebalitereera buli balabanga musimbye amaanyi nga bafuna bakuba ekituli buli balabanga musimbye amaanyi nga bafuna bakuba ekituli era nze mweno protestive vote Katonda yayamba NUP nejja tuwana twababuka twabategeera abo batubuzabuzanga olinga batukutera yini naye kati tubalaba tuti twena batudde kakati oyombidde simanyi nabiira ki abo so they have worked themselves up mukubuzabuza abantu benefit era kye bayitiddemu n'okutuuka we bali kulimba kubuzaabuza abdalada nenga kufula kye batali abawansi bo mubaleka bakaaba okay nina gundi yagambya agenda kujja independent naye yagambye yasigadde awagira Kyagulanyi ani Seggona ebigambo bya Seggona byakozeseza bibadde bingi nnyo atuse ayina wabadde aweyingira omukulu Mathias Walukagga njagala nnyo wabadde amuweyi wano sokozanyire ku gundi ekitiibwa asinga emyaka Walukagga yayimba ne Livingstone Kasozi nakyasoma ndi mulenzi muto ddala zozo bayimba ndi primary school Walukagga ye yawa omugenzi abizaayo ye yakozesa abizaayo yiga interviews muwandika mu bandi yaabwe ne Kasozi nekyo si kisinga obukulu n'obuwangazi kya kitiibwa baba kyayagala nsinge actually mba musanyufu musinga nekigaa nti muwe ekitiibwa ye nyigira mu campaign ne bamuwa kaadi first I do not concede akkiriza nti yampanga nti nagudde ebigezo biri byakulema makisana bawundi tolina bo bwe bagambye linako mu mpisa yabamanyi eri transparent ne script bazireeta n'ebibuuzo ne babibuuza yabikozi yansinze ne Max Meka if you don't know then you don't know nze gambye nti kaadi bagimuwadde akulike katulabe bwe muyamba nabo bwe kibatwala mu maaso keyword kandabe kaadi webayamba katulabe webatwala mu maaso kitegeeza kaadi mwagikutte ne oyo abadde omukulu mu bigambo bye Seggona he feels and he believes ekikolwa kye baakoze aba NUP okukwata kaadi ne mugiwa Mathias eyalera ambizaayo n'alera basu kalabe kale bwe bayamba okimanyi omuntu ayinza okusooka okulabuka naye nga takusinga bukulu kituufu ate gwe olw'okuba nti abaakola bya kirabufu oyinza kitwala nti mukulu kituufu okitegera kye nkugamba naye ebigambo byambidde nti gundi amusinga obukulu omuntu asobola okusooka okulabuka gwe nolowooza nti akusinga obukulu yes kituufu olw'okuba akusooka ogeziwala n'akola ebintu eby'ekikulu bw'obongo ne bugamba nti muki mukulu ekyo wali okigenderedde ba tokimanyi nkimanyi abantu abasinga bonna bavuma katisa obukulu bamusinga obukulu naye olw'okuba nti yabasookayo okulabuka okiwulira mu kusooka okulabuka n'ayingira industry yes kati oli akugeraageranya ng'omuntu kwageraageranya amubalya myaka 5 oba mubalya emyaka emeka ye okusinzira ebbanga lyakoze eki
Ngira ngokola ku TV nga mu first year. Makerere. No, sebo ku nali ku technical but nga ni ku first year. Aha, kati abantu abasinga ne bwe bansanga mu TV nga wabula oludde mu TV oli mukulu. Aha. Naye nga nze ate natandika okukola. Actually ne bennasaga ne batandika okunsasula okuba ne batandika okusasula kumboga ne batandika basasula. Kakati ekyo wekitwe kitambula lwaki nkugamba kino akantu kangudde mu liiso. Lwaki nkugamba kino? Olumu omuntu walabuka nga bukyali kisobola omuyisa omukulu ennyo. Naye katugeraageranye ow'ekitiibwa Sseggona kweri muto. Chabude mmekamuke simanyi. Simanyi. Emengo baweerezayo emyaka emeka? Yatandika okuweereza nga alina emyaka emeka? Emengo. Era oluvannyuma lw'obuweereza obunene nnyo kubanga Sseggona bakwano be banfanfe kwe tuba tumubalira Mayiga alina emyaka emeka? Tukeberaawo simanyi. Giringa nkaaga mwejo. Kubanga tugambe afukide ebisajja si bisatu. Aweza bisatu bina. Mayiga alina emyaka nkaaga mwejo. Okay. Oba nkaaga mwejo. Mwebiri. Ugitaba nkaaga mwesatu nkaaga mwebiri. Kakati ate Mayiga mukuwa obujulizi yagamba nti bano banywanyi bange era twajja ffenna okuweereza. Era kyampisa bubi nga bandekawo nga bayingira mu byaki by'obufuzi. Nende banneebuuzaako. Kitegeza ne Sseggona si muto. Okitegedde kye gamba? Ne Sseggona si muto. Ekyokubiri waliwo obudde bw'otuuka nga buli kintu kirina ekiseera kyakyo tukiyita ebiro. Ebiro byo nga bituuse. Mu biro weetaagira ekimuli. Oba teweetaaga muyembe gwengedde. Era ebimuli ebyo bikwata bulungi. So ate mu biro by'omuyembe ogwengedde omuti ogumulisa ogamba gubadde ki? Ontegedde kye kugamba? Bw'ozimba ennyumba buloka zeetaagisa, sementi yeetaagisa n'ebirala byonna. Kati waliwo time weetaagira amabaati. Mu time y'okkomerera ate toleeta sementi. Kituufu. Toleeta buloka. Mu kkomerera buloka ze ziba zisinga okuba na mugaso. Ate nga mu kuzimba ekisenge zaakuyina. Kikyotegeeza. Wategedde kye kugamba? Kakati ekibiina bwe kityo bwe kitambulanga biro. Mu kuzimba, mu kkomerera ne mu kukola ki? Buli omu akola w'ayina kugasiza. Sseggona amaze mu busiro gundi eyo emyaka egisukka 10 n'emeka? Yagamino gamba abamu balowooza ebusiro yonna yadagitwala kuba yadawulikika. Mu busiro East amaze mu myaka egisukka 10 n'emeka? 15. 15. Naye gw'oba olaba yali abakoledde ki? Awo enjagalira eddoboozi lyagala live mu bantu. Oyinza okugamba nti nno abantu oyinza okukeera ku makya wano ndowooza. Njagala owulirize omusajja baba wadde microphone. Kino kyakona kyasaba. Njagala kumanya mu myaka giri gyonna 15 yali tasobola talina mbuliziganya muli mugamba nti nfunirayo meeting ng'eno njije ndabe abantu bange biki ebibasoomooza byegenda okubateeseza. Ngalo nezivuga. Ningako atandika okugera oli adapalapalanya. Kakati ndowooza omukulu naye muwulidde. Ndowooza kya bugunjufu buli omu okuwuliriza munne. oba bakijjawe. Ekyenvudde ekikola Ekintu kinategedda. Taddamu kibamubuuza kibayogedde. abakulembeze abali wano nsanyuse okubalaba. N'abatasanyuse kundaba nze awali obukyayi nsasuza kwagala nsanyuse okubalaba. Ate ndowooza ne mu 2010 bwe najja saalondebwa bonna. Njagala kwebaza chairman
okuyita olukiiko luno ate nange n'ompita neebaza kubanga muwadde abakulembeze bonna omukisa ne babaako byebuugera nabadde ndowooza nti nja kusooka mpulire abalina bye bambuuza naye kati kanjogere ebyange nawulirako nga waliwo agamba akabanga kano kembaddewo bwenzija nina kuwa accountability aŋŋamba abo abeetegeerera abo abaana babuuza ku bigenda okututtira ensi kwe kubeera nti abatayagala kuwuliriza bannaabwe baagala nnyo bawulirizibwe kakati nina ebintu bibiri omwana yamugambye emyaka 15 badde toyitanga chairman akole lukuŋŋaana luno kitegeeza bamaze kumakadi n'olyoka ojjukira okole ki era bulijjo omanyi tulina bye twetaaga bulijjo badde okimanyi tulina bye twetaaga okututeesezereyo wali kyekyakuloberanga okujja n'agamba abamu badde balowooza nti bwe najja nja kusooka kukola accountability omwana namuga atogituwa tubi kuba kati ey'emyaka 15 ogenda gituwa otya omuvuka yabadde mutuufu gireke togituwa taata emyaka 15 accountability ogenda gituwa otya kakati ng'emyaka gibeemeka 5 totuwadde ogwasooka 5 tuwadde n'otuwa accountability omwaka ogwe egiwera 10 totuwadde accountability 15 tugiwera bakomye kadi oyagala tuwa accountability ey'emyaka 15 kuki kakati dayas abo bavugadde bavuka ba ku kyalo ekyo kyabadde kyalo ate nga balonze mbe basuubira batagenda kukola ki kakati mutegeere ate omanyira omuntu nti mubi mutaka kubuuza kibuuzo ekyalo kyonna ne kikuba engalo akitegeera ng'ate ekibuuzo kati ono nadda mu ngeri y'okulengeza ngamba abo abeetegeerera kitegeeza ye alababo be bategeerera nyabuuze alina ne kyeyayogedde n'agamba abannonda we bali n'abatanno naye saalondebwa buli omu kakati nze kamala okubuulira kino Seggona ne mu kisanja ekyokusatu yayitaddayo kadi yamuyamba era abantu ba Busiro East mutusaasire twambasibako obusibi you tied him on them yes baali tebamwagala ebyaddala kuba yetalina kyakola era kisobola okweyoleka bulungi nga bamobilizinze n'abantu betugamba ab'okukyalo naye nga bonna n'abaze mu lukiiko balaga tebamwagala kyokka kati badde balondamu be basuubira olwo bayiseemu ab'enkiza abatalina na bukyayi omwana n'akimusimba beebo namugamba emyaka 15 obaddewa otuwulira kakati Seggona emu enkola y'akasajja ffuba naye ngenda babulira ekintu kimu abantu bakitegeere ekitone omuntu ng'akirina kirungi obuyivu bulungi naye ekitone kyonna omuntu ky'oyina kigenderako nnyo empisa kyogamba Busiro East yaba criminals no jagenda kwa abawoleza misango they need service yo mulembe guna abasomye bamanyi obungi yep Seggona yakijja wanti akatabo k'amateeka mu yasoma mu yeyeka ne banne aibachi wabamane bakayuza manyi kuba kisoboka twachaliwo basoma amateeka maybe yasinga obuyivu Uganda oba abantu bakyasoma n'okuyisa waali oyina masters emu nayo okuduluka abantu oyinza okugamba nti oli mugabe tanafuna PhD obuyivu n'okulaakulanya eggwanga n'okutegeera ebyo byanjawulo Mugabe yalina diguli 17 nga 11 yasoma busomi Zimbabwe yatuuka okufa nga bagenzera mukozesa $. Ya nga inflation eri waggulu ewaabwe nga ndoza mu Africa yensi yali esinga okuba ne inflation eri waggulu ndowooza ng'omugati gugula miliyoni yes ogenda nawe libalo okimye mugati just loaf ekiwulira tosi mukaaga slice kakati ne tewali president yali amusinga buyivu yep si mu Uganda si mu Africa ukamunsi yonna yalina diguli 17 nga diguli 11 yazisoma na mutwegwe zino endala ze zino zibagemula ekiwulira kakati naye yaleka eggwanga mu bwavu obutagambika mu buyivu bwobwo
nafuga mu buyivu bwe ne butamuweereza nti alina n'okukola peaceful transition of power. Ne batuuka namuwamba buwambi nga ntombezeddwa oli mukyala we gwayagala oteeka ku bukulembeze. Bamunangagwa ne Jono Kiwenga ne beekolamu omulimu ogwamuwamba. Okiwulira? Kakati ekyo njagala abantu bakimanya, abatulaba n'abatuwuliriza. Obuyivu n'okutegeera byanjawulo. Kyovola Wakiseka yagamba nti abaasoma bangi wabula abategeera batono. Kiwasomwe oba okimanyi, naye n'ekisome ky'omanyi kiina kye kyegattirako okuvaamu ekituufu butya. Olaba dayasa ekitone omuntu ng'okiina. Ekitone kikola ebitundu 4 ku muntu. Obuntu bulamu empisa n'ebirala ebiringa ebyo ne bikola ebitundu 6. Ekitone kiyinza n'okuba kikola 3. Ekitone kye kiriwa talent gy'oyina oba obuyivu bw'oyina. Yasoma kino. Okitegeera? Ne kikola ebitundu ameka. Kakati bw'otunuulira ebintu ebyo bigenderako ekintu ekikulu ennyo baziyita mpisa. Bano tebalina mpisa. Tebalina mpisa. Gwe ozibalabamu. Segonaye. Era nze newunya abasajja abo butya nawa naki empisa zibabatendeka zibagamba bateeketeeke. Boya abasajja abo tebalina mpisa. Bonna bakkiriza. Empisa baziyina bakulembedde. Walabira ng'omuntu atalina mpisa oba omuwemuzi mulinde mu buzibu obanga omukanze. Kati waseguna bamukanze. Era omukanga namugamba okugamba gwafulumya womanyira nti eyo muwemuzi. Fujagamba ai Yesu. Era owakatonda uli agamba Yesu. Mukama okiwulira. Allahu Akbar. Ngomanya waka alimu eki? Alimu ensa. Kakati kango omuwemuzi. Divaliti. Advisor wa presidential advisor wakuno. Mukango bulire kyagenda fubutuka. Mukange mukanzi. Obulye kigambo kya fubutuka. Era wona agambira oga bebano. Kati ne bano kadi yabanise. Kakati bano abasajja wallahi tebayina muwadde tondo ly'empisa. Era nze newunya muntu agamba bateeketeeke bateekateeka kukola ki? Tebayina muwadde tondo ly'empisa n'abayogera mu lukiiko lwa kyalo mu bantu. Owulira the way ja communicating abantu n'abantu be. Oli akubuze ekibuuzo muddemu naye ate mu kalakita y'omukulembeze. Yali badde ayinza nakuwa nnyo ekitiibwa abantu amuwadde emyaka 10 n'emeka. Ate nze Segono obuteeswaza obutagamba nti naagwa nali muwadde amagezi n'atajja kuba tasobola wona kabeeru bali kabe Katonda. Mwamutidde olwokuba yadayagala okuddako nga Segono ye defendinga. Segono yamanyirawo nti yali mu Nuupu olukwe. Atya yalulyamu atya. Kyogamba Dini Lubowa Sava. Obadde tomuwulira. Nga bayogera nono omusajja Katumba. Eyali ku CBS. Ku BBS. Gwe badde towulira nga bagamba nti Segono nankubira. Tugende ku Paapapo. Tusisinkanewo mwami Mpuuga. Batuwe documents mutyawo tugenda okuba Nuupu gisuula. Era n'omulimu project yonna yali gwera mu kawumbi. Choka towulidde nga bewaako obujulizi. Yali 1.2 1.3 something like that. Yali am 1. Towulidde nga bewaako obujulizi. Mbijjukira nabiwulira. Segono nankubira. Just recently one. Yes. Kitegeeza abantu beeranga munda nga misota. Ejagala kuba Nuupu gikola ki? Webakola ne DP the same n'essuubi n'ebirala ebiringa ebyo n'ekyamama Mbabazi we bakikola. Wabonna beeyiwayo abo abakulu. Nga bangu okweyiwa awantu. Anti ba political propagandist.
babuloka babya bufuza abo okiwulira era wakibanga okuteekateeka babateekateeka mbukumpanya na kulyankwe bakugu mwekyo bachulumpanyi aba abasajja boolaba kati dayasi Kamaloko nyonyola bw'owulira ebintu ng'ebyo oyo omuntu gw'oddiza kaadi nga babadde bakuba ekibino kisulira mu wiiki emu mu wiiki emu nja kuba nkisudde guno omwezi tekisukka bano bebateekateeka mu motoka ku gundi ku Washing Bay oyo abaana ne babbako miliyoni 128 nga batoolako butozi abaana walozeemu bawulira ogoloza balaga kubanga sente zalina okubako accountability nga tugenda zibuza ebibuuzo mu mawulire wali ozijjeewa wazifuna otya yera afunye omusaala gwe n'agujeyo guno omusaala ogujuza emmotoka abaana bagamba ateze ettaka kati nkuli oba sente zaali nyingi abaana bayolanga bateeka mu bidomola buli omu naafubutuka abaana bameka basatu ono teyamanya nti sente bazitoddeko naye bwe yatuuka waapanga kwe kulaba nga kulako miliyoni 128 akuma ku Washing Bay mwazitoddewo n'agamba esente zange bande zibadde zibalako zezino muzimbi kera vatunda ttaka lyenteze kati nze mmala okubuulira amazima agatakaawa bano babuloka baludde ebbanga nga babuzaabuza eggwanga era kyova olaba mu kwagala okkuba ennyo Nuupu munywanyi we Lukwago yawaabira bakansala we yawaayiza bakansala nti ba NUP batunze omwala wadde akakiiko ke kaali tekakola katandise kukola waneeno nga kampeyini zituuse akagundi akakosasi kyebanyala okubuuza yagambye mu Nuupu tayinaayo mulimu ate nga ekyeyamaani wa Kosase n'ayitirawo bakansala bajje banyonyole ne sipiika w'olukiiko Zahara bajje banyonyole mu Kosase lwakuba tugenda tutuuka eri nga kuliko presidential directives letters ezaava wa president okujja okukola ki n'aswala n'agamba Amongo olukiiko aluyimiriza agambe tubalonyerezaako naye ekyali kimuyisa Lukwago yali amaze okunyiga pensi eddungi ono n'ayita kubanga mu Lukwago and Company Advocates abali ku ntebe eyawaggulu bali abo ye ne mu Lukwago benkanya emigabo kati kitegeeza baali bakola koligi kyagambye abantu batakimanyi njagala bakitegeere abali ku ntebe eyawaggulu mu Lukwago and Company Advocates bali abo ye nani eri wano ku Media Plaza oyo gwolaba yagaana okutuwoleza emisango egimu ng'ensonga gyatuwa mumanyi cases zennyina mu makooti g'abalamuzi kati mwagala njokere ku bya Nuupu nzomanyi abalamuzi bwe bampisaawo n'agaana ku keesi za kampani zaffe ebimu n'abikola ki n'abireka era ffe tugenda okugyayo omusango twagujjayo tukigenderedde abo abasajja ne batukanga Kyagulanyi ogenda kwavuwala bagenda twala ennyumba yo bagenda twala emagere bagenda twala biiki tojja kusobola kuyiwa musango lekayo omusango tuguwoze n'agangujjeeyo kuba yali amaze okulaba nti balina kibalidde alengana mulina ekyakulodde kadi mwaji mwadayagira biki byonna byaggwa nga mulina muleka kisajja kiggweko era abaloopa ndi munywanyi abasajja batuyise emabega nakati si mulamu kanso wa Mary swai bamisauda olunaku omusajja olwakyasinza olunaku Kyagulanyi we yajja omusango mu kooti n'olunaku lwe yanaabira Mpuuga mu maaso bwe lunaku wakyasinza okufunako obuzibu basajja bayogera abo bano babitiibwa basooka ne balina byambuleera bye beetimba gundi yabiganye Lutamaguzi byambuleera ebyo olwokuba bano baafuna omukisa ne bakola emmengo ng'obudde bukyali kakati ne Ssaabasajja baizeni okusimba ekitone ky'omwana abali musaize n'abawo okubaaba ebitiibwa kakati bwe banyakula eno bw'ogezaako muga nti wabbye ng'agamba toyagala Bwakabaka ye ansa gyakuddamu kale ate mama Nakanjako ow'omu kyalo ati okuyisaamu Bwakabaka ki kakati buli wowulira nti Bwakabaka olwokuba Kyambuleera kyeyetimbye uwo muga seebyo nti alabe Kabaka mukamwa
omuntu gwe yawa ekitiibwa okubanga asobola omuvoola kakati kyambuleera ekyo ne babeera muli munda nga bakoleyo ebiki ebikyamu bwadda kati kamala okubulyawo Sseggona yewaanabwana bw'okimanyi waliwo nabbi omu yasigalawo omu nga balaba basse ne yeekweka n'agaana otuukiriza obubaka bwa Katonda bwe yamutumye Katonda n'amusanga n'amubuuza n'eddoboozi ne lijja n'amugamba nti owaayi gye nakutumye wagenze ovuddeyo n'amugamba mukama wange bonna banabbi babasse nze awonyeewo nenfa batusigazza nabbi era kansooke neekweka wano biwoleo biriwolera ndigenda n'amugamba situka ogende goboga nti banabbi bawaddewo nze nyinawo n'akasanvu akatafukamira nko ku bayaali kootalabanga nako akataweerezangako na ku Museveni ffe tubayina kati Sseggona bagamba nti wakitalo kuki yali ateesezzaaki mu palamenti ekyenjawulo ne tuga kino ekiteeso twakijja ku Sseggona anti Ssemujjuganda yagambye buli we muweereza bano ab'ekibogo ne mutaleeta abali bankizo nabo bennyini abaliyo ab'enkizo muba mubamenya anti yadde ebigambo bya Ssemujjuganda kambuze ekibuuzo mubamenya ku bantu be mumuweereza tekasako lingyako ab'enkizo be tumenya mu kujjamu empuga Bwesige yatugamba ki yatugamba yasoma naye kale nawabba amuleka bulesi yewe enkiza aliyoyo etteka lituko kolo yetagwa soma naye mateeka ago kiki omanyi onansonyiwa Dayas naye nze gwolaba njagala nnyo ne wemba ne munywanyi we nga yakoze omusango mugambe nti gukusinze muliwireko okitegeera okusinga wenda bikanga ndi double standards nengamba ate alabika naye oba mugago kusinze baba tuliwe gusinze ali wa bitono kati bano bo batondebwa kubuzaabuza kwefula b'amaanyi kwefula ba kitalo kwogera ludicha luchayina luchi bwe batyo bawangadde ebbanga lyonna naye olw'okuba wambuuzizza nti ebigambo byega byamuleetedde obuzibu kankikudde mu butuufu bwayo naye mu bigambo yalina waga nti nze bino nabimanya nabyetegekera wakiwulidde ngaakyogera kaakati mu kutegeka kankubuulire ekintu kimu Sseggona akimanyi siye muntu omuganzi mu NUP gwoyinza okuba pulezidenti naye yagamba yali addako naye yagamba ye yali addako era mbu baatuula mu kafubo okusinziira ku ndagaano ebigambo biriwo ebyo naye nze Sseggona bamuwa kadi ya NUP nga ndaba ne mwami Mpuuga baazi bawandaba nga pipapa watu atandika dda yakambye era ngenda kubulya ekintu kimu kino njagala kijje ku nze Sseggona okwogera mu nze president addako yali defensive engeri y'obuculumpanyi obukumpanya nakyabulinamu n'eddiguli kuba gwe mulimu gwe yasoma obwaloya kwolereza abantu si kumpanya loya aba yakuguka mu bukumpanya naye ng'akyumpanyiza mu mateeka kankuwa ekyokulabirako ffe twali ku Bulanga awo omusajja bamuyitanga Magala najjayo emundu n'akuba abantu Besigye bwe yaliwo natta abantu abo babiri n'avuga emmotoka n'agenda ku ofisi ya RDC bamwine ne tuvuga ne tugendawo n'omwana yali agamba poliisi nti wuyo yamukubye n'akwata emundu naye n'amukuba poliisi nemuteeka ku arrest awo ne bamutwala naye tutuuka mu kooti omusajja oyo Kabega kanso nahaganze kira nti wange tannatta ku muntu n'omu awo olunaku lwe namanya balooya nti baba basoma okuculumpanya okubuzaabuza naakira nti wange talina gwe yasse ng'ensi n'ensi yalabye n'amaaso agataliko wadde kakati ekituufu kiri nti obukugu obwo bababwira baba okozesa n'okuwolereza abantu abazize emisango nga bagimanyi ejja naggomola ne babukozesa okufuula abantu abo nti batuufu
kati bana basegona mumubuwalana lwako yadagenda kudda mu kifo ebyo yabikola defensive ng'akimanyi wanatuuka ku mulembe guno byajja okwekwasa kubanga nga bwe yagambye nti nze nali nabiraba dda kuba alina ekintu kyayogere yagambye era yatunula principal mu maaso n'amugamba naye ekyokweteekako limit nti myaka 2 si kirungi we tunaatuuka nga tukyawulira okyasobola ate nga gwe weteekako ekyo tulina okujjawo naye oba goli n'amuddamu n'amugamba nti ekyo twagala muki laga naye woba ekyosazeewo naye manya nzaddako era oli n'agamba mboli eri yamuddamu ebigambo bino n'amugamba abatakkiriza baba basiru nga ye agambye mbuno eri abantu abalowooza nti tasobola kuddako kufuga nga president wa Nupu era oli yamuddamu n'agamba ekyo abatakikkirizamu mbatwalanga basiru simanyi oba ebigambo wabiwulidde bulungi nnyo kitegeeza nti noli yali akkiriza indirectly ng'olwedde akkiriza nti ono akola ki bwinaaliwa yagambye mbuno babyogerera nga bali babiri obukugu bwaliko era n'agamba mbuno ku bukugu bwaliko ekibiina bakiteesezanga babiri bino byoyogera byeyagambye era mujja wakana anti ku bukugu bwaliko kanso mulamba embozi bakola z'amalwa era ndowooza era kutwalanga z'amalwa kwate ziriko ayina masters mulo embozi bakola z'amalwa zajja n'okwako obujulizi ate baali aba ate baali babiri nga bateseza kibiina kiramba nga webewana obuyinza bwovaako nzaddako omusajja oyo ntandisa okubuusabuusa amagezi abasajja abaali just balina lugezigezi tebaali bagezi nnyo tewali agenda kuvayo kumuwuliriza kuba baali aba bagezi nnyo mu bye baasoma naye basiru nnyo mu bintu by'ensi tebamanyi weetambula ekyenjawulo abo abasajja tebatobya na kutoba kuyita mu field yansi kuva buto bo bafuna omusaala emyaka 16 bafuna omusaala kuva buto babadde Mengo nga banyagulula we bafuna omusaala ne Mengo banyagulula bagenze mu parliament bakola kyekimu omanyi obunyazi obuli Mengo sije tuli olwaleero nkyo nkubulya ge mazima omanyi abakola Mengo obunyazi we banyaga ebintu towulya ko amataka agatundiddwa ag'embuga agaaki ne kabaka n'avaayo n'agalamba n'agali nani yali bawa olowooza ani abaali bawadde bali ewa wabeera bebakolaganye n'ab'Emmengo munda ne bageewa ate ne bagatunda nkutidde anyway so okusinzira ebintu ebitambula nambeemu nga tumaliriza ebintu okusinzira ebitambula Sseggona ajja independent ekyo yakirangiridde naye alina n'ekisinde kyayagala okuleeta era yagambye bw'amala olangirira bw'ati n'akabonero agenda kukola ki kalaga kirabika nti ayinza okuba tagenda kugira mu kibiina kirala atandika ekisinde ekikye yagambye n'akabonero agenda kalaga Sseggona kitegeeza gira kabonero bonna basazeewo bakola ebibiina mbale manyi yandigenze mabega wa munywanyi we walabye abantu be yayise waka nabalabye obajjukira babadde baani eggulu ya NTV walirabye nalirabye yagambye nti baani ba munywanyi we abakinaki olabika eggulu ya NTV yagadde buusabuusa yagambye aba movement n'aba DF bakuŋŋaanye aba NRM sina nno nti movement aba NRM n'aba DF bakuŋŋaanye okulaba butya bwe bayinza yani bamuwa amagezi tajjira mu kibiina kyonna ku bino eggulu ya NTV sikuwakanyiza abakuŋŋaanye bo bawulidde buli omwaka akubeerako pulezidenti abakuŋŋaanye bawulidde nti wadde tuli banywanyi naye tojja nnyeno waffe kola ekikyo naye kyekyogedde kati agenda kukola ekisinga beera nga ali wabbali awo jangu independent Sseggona talina makulu tomaliriza otyo amakulu tagayina alinamu kuki toyinza gaa Sseggona talina makulu abaliwo okubuzaabuza amakulu ge basinga okuba nago gali ku sayidi ya M7 so si kuya abantu era kakati toba olaba bo babawa n'amatunda babawuliriza ne babanyonyola nabo tebasobola okukolamu ebintu kituufu
Ekitone kyonna kisaanako empisa. Nga tozina tosobola. Era bona balina ebitone nga basibufa mpisa ebitone bibayise mu ngalo. Ekitone kyonna kisaanako empisa. Kituufu. Njagala otunuulire abasambi b'omupiira. Otunire bassekajja abo. Otunire n'abaali ku mulembe gwabwe nga tebalina mpisa oyo baamaliriza. Empisa kintu kikulu nnyo ku kitone. Segona munyomi talina mpisa kasajja fuba amanyi Alpha ate Omega era alabanga amanyi buli kimu. Omuntu asembayo obugwagwa ye muntu agamba nti nze badde so akunvetinga kuvetinga walukaga over what over me. Lwaki oli muyimbi ekyenjawulo ekiriwo kiri ekintu ekyo bokkiriza bagenda mu vetting ate novonoga nti byadde tebisoboka wali sose kwera bamutindo gwerulwi notagala na mu vetting nogamba baani abali awo so agala mu vetting naabo sagala naabo sijja genda neka wakkiriza nojja ne wetaba nabo galukaga yali mwensa kitegeeza wabalaba mwensa bwe bakuba akalulu nga totandika kwogera lukyayina bwofunya face bwofunya omumwa tebiri ngenda congratulating Nina Rose Bambi kadi yagifunye but who else gwe baniji wa decide yeyo apart from her ndozo za yadagiza ate omwana yadde yabadde wano nga asoma wakufiira na yafuba ennyo kulaba nga asobola okajjayo katokolide eyo si nyangu atakalukayo kalimu okufa kungi bangambye na bossa gundi mbo ebitabo binzo kuba tebiwera bweba tebiwera nga tufuna abalala nebo bakebera kyabakakiiko anti nange kinabuuza bakebera kyabakakiiko kubanga tebigize so ebyo bitandika nga tumaliriza katini nnyo banga bakuwadde budget ya mbaga ya Chosen Beck nyini yagikuweretedde n'agikweweera era nti mukolo oli wankizo olabika walyanga mu gundi olukwe amiri ate nga lwaki mulyamu bakuletedde budget y'embaga yaliko seremeka embaga ya Chosen Beck y'amaanyi nno kubanga milioni nga 5 ogenda bawayo mmeka jabba waze n'abanyana jabba wa sente naye nzimanyi baki bagikuleetedde bapimya amini nange ndi top sikuwakanyiza sigambe toli top naye bagikuleetedde bapimya amini baagala oteekeko bati obage okere n'akabegeno nze ndi muntu wa kitiibwa kakubuuze bajeti yagirako bigambo ki badeti yagirako bigambo ki kuba balina okwaga bakunnyonnyola tewaliwo kigambo kyannyonnyola abula tekisoboka tebasobola kunnyonnyola lwaki bagenda kwanjula ono oli bamuleka tebasobola butakunnyonnyola ono aliroyo kyebakugamba kubanga bino ebintu omuntu olina okubuuza ng'omuntu wabuuza ensinza butabuuza tomanyi ati kyera kyebateka wabuuza nsonga ki ezaakuweebwa bagamba Ssekajja mwami aliroyo nemubuuza atya akoma kalubendera namubuuza atya over a meal nampa ebintu nange ebyannakuwaza yangaza emirimu inamu abaana abo basatu bana basatu nangamba naye buli mwana gwe nnyina nnyina gwe namuzaala naye kinyinyonnyole buli mwana gwayina Becky yalinga azalanga neri wali omukyalo omulala azalo wamiri nga alina abakyala abalala somu kuba yangambye ono asooka muyinawo n'omwana omulala owokubiri muyinako n'omwana omulala ne gubaleeta oluvannyuma owokusatu muyinako n'abalala abo basatu Amini alina abaana bameka bangi ate nakitegedde oluvannyuma nti Amini musajja mugagga atya bwe bulijjo mulowooza mwavu ate ono nga yamukoza ne bazimba ennyumba n'atamugoba tebakikulimba Amini yazimba ennyumba eggayaaza ku luguudo okuli gundi ye alina n'ennyumba endala ewa alina ennyumba ezo naye bagizimbanga agamba Becky nti eno nzimbira ggwe bwe yaggwa namwe ataddemu bapangisa tujjemu ssente yamanya luvannyuma nti yateekamu mukazi nga alina abaana
naga kati erinjira ne bapangisa kanzimbe naye we yaggwa namugamba era mpaka ono yezimbira akayumba eno ebuddo ateke yafubutukamu ngami yazena alinye ekikomera nakola ki nagamba wayi sinaganzitira munju tasula mu buddo yadduka ani yaduka mu nyumba ye Chosen Meke yaduka mu nyumba Chosen Meke alimupangisa nagitekama abapangisa ate ye Chosen Meke ngatali safe ate ye Chosen Meke nagenda kuza apartment apangisa era bwazimba walala alabenga eri wakola ki lidako Shamani we kyalo yajja ne police namugamba yagala obulamu vao munna ngani amutisa yavuga nga motoka nagendayo Amiri nabampa mapya nate Amiri mu nyumba jateka kusira sazimba buzimba ennyumba yaggwadda mugezi bugezi anti Amiri amanyi nnyo media okusinga mwe mulowooza yakikola ati kakati ennyumba zaggwadda kanate zateekayo ateekayo ebifaananyi abalowooze sente ali mu kukola ye alina ebifaananyi byolede agenda ateekayo abalowooze sente ali mu kukola ki ali mu kwezimba omukazi yamuita Makanaana n'ennyumba zaggwadda zirimu n'abantu ekisinga okozesa kiki buli mwana Chosen Meke gwalina alina abajjirako abalala abaami alinako baganda be babazalira wamu kati ate Amiri asinga Beki amawulire agamanyi amanyi nnyo okuzanya media kati we bajja wano mu mawulire ekifaananyi kyatusiigira kirala nnyo ku kiri munda era ffenna tumukwatibwa ekisa tugamba akazi kano kabi weewaawo nako kampisa mbi kimanagenda okubuuza nti imaama yeye mulungi nako kampisa mbi naye ate bambi kalabika kaali kaagala nnyo Amiri katuuka ne kalemererwa kaagamba baatula mu nkiiko ne maama we maama wa Beki n'Amiri Beki yaŋŋamba nti Amiri okumanya musajja muzibu yatuuka n'omukyayise waabwe nga balabanga Beki ye mukyamu Amiri ng'ayina engeri gy'abakwata musajja ya media mugezi nnyo kalera restaurant restaurant bagikola bonna ya Amiri sekulimba bagikola bonna naye nga Beki wagendawo Amiri yamugamba tuva mu motoka lwaki ojja sasamaza abantu era nga yasigamu motoka ng'akoze eki yakizuula luvannyuma nti ate yali ku reception kashiya wa restaurant nga mukyala we wa Amiri ntowagiriza alize kubuulidde yakola ati yamugamba ati atajjukira Amiri kivuka kinyirivu nnyo tekiboneka n'amagezi alina mangi yamugamba atya tuva mu motoka gyasasamaza abantu mukazi ate ne bagenda asiga motoka nga ali ati kumbe oli alinawo abantu be yamateza nti guno mulimu gwaffe yateeka mukyala we nga mulimu n'abaana byali biwanvu naye mwana kakati amanyi twali tufunanga ku saidi ya Beki naye bambi we yaginyumizaamu nange nengeraageranyamu wakati awo naye nga buli omu aba n'obunafu bwe ku saidi yaki ne saidi nejjukira Amiri yakuguka nnyo era yakolanga kyebayita amawulire yagakolanga toyinza mukozesezaamu nsobi toyinza mukozesezaamu nsobi asobola okuzanya kaadi zonna nga balaba ye mutuufu kyera nono omukazi gwe baali batugamba wakeeka lero buto byali bituufu era munaye Amiri musajja mugagga era togamba mbu nno yali aliwo ku Beki tebakikulimba nze kize Beki yankakasa n'aŋŋamba tebakulimba mbu yali aliwo ku lwange nze waawo yansomeranga erimu nange nendeeta ssente nga yayina ssente omuntu alina amayumba 2 e Kampala nga mazimbe completed nanga yali ayina ssente lwakuba eno abazanya bikaadi birala ne mugamba ali mu kuzimba ennyumba njiraba agiteeka ku social media azimba n'agamba eyo yaggwadda ng'akyali nange
eji yali anzimbidde nemukate ng'agiteekayo n'agamba ebyabiina byadatola kompola wa postinga mu bbala gamba processinga sibula abantu tuve wano nambeemu era ekintu ekyo kyambenya omutima ne ngamba banna omuyayo ono nga nniga nnyo naye yakazannya all Chuzen Becky omukolo gojegu ayagaliza Amiri ebirungi Amiri ali meka ne Madi yagenze Madina n'asala nadde meka Chuzen Becky ayagaliza Amiri ebirungi tamuyina kubuzibu kwata tawa abaana be era ate ne Amiri mu kunjogera naye ayagaliza Chuzen Becky ebirungi ate oyabuka nagwa mu kikomera munda omukazi n'akuba endulu yayasa ennyumba yonna oyo gwolaba Amiri bwetulaga mugenda wayiriza nakati olwokuba yagivaamu sinkole amadisa gakyali matifu yakubira poliisi oyo gwolaba badde bakwata Amiri n'abuuka n'ayitamu n'adduka ng'amugamba nti Rebecca bw'otaggulawo buli kimu nkyonoona kifiira wano ama muyita Rebecca so kakazi katunako kalimu ebyo webityo lwakuba namubuuzayo ekibuuzo nemugamba naye kaaliyawo gwe tolaba weebeera mbino eba eyonooneka n'agamba nkimanyi naye nange sirina kyakkola okujjako ekimu ku bintu bye yaŋŋambyeko yaŋŋambye nze obulamu bwange bwonna neegayirira Amiri okunkuba empeta ate yagamba yali amuproposingira nebusaabala omusajja n'amubba n'atamuleeta era yaŋŋamba nti nze nali ndawandeka proposa akamu bwe kati okuva mwami Amiri teyakankolera kubaana abo Chuzen Becky alimba Amiri yatugamba yakwata proposal yo ngegenda kubeera wano ku Love Beach n'ateesa n'abaana abeera ku principal nti bw'abaze mu ngamba olunaku lwe mba nkola gondi Chuzen Becky muwese ngera bwe nkugambye nti Amiri mukugu mu mawulire tokyerabira nti asobola okufumbawo emboozi yonna nakwata akaloma yagambye yaŋŋamba teyaginkolerako wadde proposal n'emu n'agamba nze nkoye okutambula akkiriza ati atambudde abantu bandaba buli omu nga bwakola ki nga bwalusanze n'agamba nze ekirooto kyange kubeera nga musajja nga nkubye embaga nga nnyina empeta ebirala byonna naye baliyogera ki paka ng'afunye omusajja ate sekajja akkiriza ekinkolera kati awo agenda kuwummula sinza sumagira muwadde kambere ne safe landing kati yakubulidde lwaki yatulimba nti sekajja yasoma ebyo byonna ebintu saabi bimubuuza naye ku press tugenda kubeera ffenna kubanga kyemmanyi agenda kubeerawo n'egundi y'okusonda ki gundi era nange kanneekumeekume mbeere nga bano abeekuttekutte okusondera omusuubuzi omu omukolo ne bekyennaawaayo amina abatulaba tuli ku The Truth Media yasiko subscribe follow badede nambemu lunaku lwakuna ensonga muziwudde bwe zitambudde zino ya Chuzen Becky gyompadde nkubye wala kubanze badde manyi side eri yokka naye anyway simanyi gye biggwera ebintu byabaagala n'obufumbo nga towuliriza side zombi ndowooza tulidengako okwogera tusooke tuwulirize side zonna kubanga olumu oyinza okuwolereza omate n'omaliriza olulala ng'okyusa ate owuliriza okitegeera kakati ompadde ekirowoozo ekyokubiri tandika tokuwolereza Becky kuba bw'oŋŋamba bw'otyo nawulirako nti akola mu ffumbiro kubanga n'obugumiikiriza obulaba abakazi bagumiikiriza naye wotandika okufuna abaana abasusse ng'ate naawe oli wa kabalaza onaaleeta ng'ate naawe oli wa kabalaza kuba oli wuwo gyakuzaaliramu ate wongamba nti nno ate amaka gazimbye nti agakuwe naga nga taddemu bapangisa n'okizuula nga taddemu mukazi n'abaana kineetera okulowooza lwaki Amiri teyasulanga buddo gye baali bagambye nti ennyumba bagizimbye bonna ekyo nakyo nkyebuuzaamu ate oluvannyuma nawulira bw'oŋŋambye nti nno eyali ku kawunta yali mukyala baŋŋambye oba ne mu ffumbiro yali Nyazala yali afumba
Kati kitegedde bulungi. We nawuliddeko. Ekyo yakikunyonyoddemu? Saakibuuza naye bwe kiri. Ekyo nakimanya. Omukyala yali ku gundi ku kaunta nga mama w'omuwala ate yali mufumbire yafumba emmere. Tunaddamu omulundi okuddako. Kati ate ng'omukwano gwagujja okutuuka okuleetera. Nze ndi senior citizen. Sikuwakanyiza kubuuza mukwano ne Becky mwagujja okuleetera budget. Nze ndi senior citizen. Kakati senior citizen omuntu yenna asobola omuleetera ki? Ebbaluwa ekintu kyonna. Kubanga si ye yekka. Si ye yekka. Kati wadde fundraising ya simanyi ba speaker simanyi biki. Era nabadde ndi omusajja ng'ampadde budget. Eyo nagiganye tujogera nako gireke. N'egitunda ne ngamba okay. Yesu nyiwe nagiganye n'ojogerako gireke. Ne ngamba gino ne wana bagasijja gino nabadde ndi awo nga batuusaawo. Baveeko. Kakati eyo nayo n'egiteeka ebbali. Kati bw'otunuulira senior citizen. Oyina emyaka emeka? Ndi musajja mukulu ddala. Emyaka gya senior citizen gina kwe gitandikira ssebo. Okubeera senior citizen. Gana mugundi mu constitution ya Uganda muyina we bagambye nti no kati weza gino emyaka oli senior citizen. Akambuze ekibuuzo. Kankubuze ekibuuzo. Mu Uganda emyaka gy'obukulu gitandikira ku mmeka? Egy'obukulu. Bagamba nti kati no kasitoweza emyaka 18 oba oli mukulu. But okubeera senior citizen obeera n'emyaka 45 plus. Yisa kati oyinza okubakanyazaako nti senior citizen wa Bobi Wine. Lokwa tanaweza kama 5. Eteka we ligamba. Unasomenya eteka ly'eggwanga. Unogamba senior senior citizen. Lokwa tanaweza na 5. Kati bana ine myaka 17 okiza ati mukulu. Okiza ati abakuze. Mu mataka ga Uganda batanakula. Kati kize good. Kitegeeza n'atanaweze. Naweze 18. Abamukulu. Okumanya bera senior citizen yakirizibwa n'okwesimba ku papa. Kituufu naye oba tunaweza tunafuka senior citizen. Nze ndi senior. Ngumangu funde koze. Wobaje 18 okiwakanira. Kana ekyasenze lwaki okyo. Kale oba ndi senior. Ntinze ntapingwamu abantu ab'enjawulo. Taata nnyina omukolo. Tata njagala buyambi. Balowooza ati oli senior citizen tunaba. Bye.